Omulamuzi Wilson Musene Musalu wa kkooti enkulu mu Kampala akkiriza Ivan Kamyuka agambibwa okutemula munne John Ahimbisibwe mu kifo ekisanyukirwamu ekya Club Governor ekisangibwa mu Daso area mu Kampala okweyimirirwa akakalu ka kkooti ka bukadde 2 ez'obuliwo n'obukadde 2 ez'obutaliwo. This court is inclined to grant bail to the applicant on the following conditions. 1. The applicant will deposit in the court 5 million shillings cash. 2. Each of the 4 sureties is to be bound in the sums of 20 million, not cash. Omuvubuka ono Ivan Kamyuka yasaba kkooti enkulu okweyimirirwa awoze nga ava bweru era kyaddaaki kkooti enkulu ekkiriza okusaba kwe. Kamyuka yategeeza kkooti nga balina amaka ag'okulabirira wamu n'abajulizi abalina ebisaanirizo ebimusobozesa okweyimirirwa era nga singa ateebwa akakalu ka kkooti si wakudduka mu ggwanga. The applicant in paragraph 7 states that he has a fixed place of abode at Kisasi, Chanja, Makawa Division within the jurisdiction of this court. The applicant in paragraph 9 states that he has no other pending charges in any court and that he will not abscond once granted bail. Wabula oludda oluwaabi lwakuba ebituli mu kusaba kwa Kamyuka bwe lwategeeza nti teyalambika muwendo gw'abantu balabirira era nga singa ateebwa ayinza okudduka mu ggwanga. Mere letter from the LC officials should not be believed by court. Counsel for the state further submitted that whereas the applicant claims to have a family which solely depends on him, that he has not stated how many people he is looking after, and further that such statements are designed to attract mercy from the court. Omulamuzi Musene Musalu mu nsala ye ategeezezza nti ddembe lya buli muntu okuteebwa akakalu ka kkooti okuggyako nga kkooti yennyini esazeewo omusango gumuke mu V. Article 6A of the Constitution allows the applicant to apply for bail subject to the conditions this court considers reasonable. The discretion to grant bail lies with this court, which discretion is to be exercised judiciously, as was held in the case of Uganda versus the retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Omwawabirwa Ivan Kamyuka wakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ng'ebimu ku biragiro ebimuweereddwa kkooti. Ivan Kamyuka agambibwa okuba John Ahimbisibwe eccupa ku mutwe n'afiirawo bwe baali mu kifo ekisanyukirwamu ekya Club Governor essangibwa mu Daso area mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Brian Katende ne Kakronald ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.